kyalo kwaliko abasajja abakambwe. Waliwo omusajja ku kyalo omulala omukambwe abamuyita China yali mukinjayi. China yakeeranga ku makya ku Sande erina mukazi we nga bamuyita Ndibayisi China nga ku Sande tasoma ng'akwata nyina musa ne mukazi we Ndibayisi nga bali bwereere n'abasiba ku kkuba erigenda okusoma. China yine emiyembe nengalwaye nga nze ngirondayo yekka nga nze nsobola okugenda wa China nendya emiyembe gye ne mulondera ne mulekerawo egigi ewaffe eddoko lyaliyo nabagamba ku sigiri manya kumanda ne bagenda okulya emmere ng'ejjudde ebbi ng'amayembe gajja babiyemu. Ne tubeera n'omuvubuka omusajja ow'amaanyi ku kyalo omulala gwe nali njagala ennyo bamuyitanga Firikisi. Firikisi yali musajja muwuulu agula omutwe gwe ogw'ente agenda mu lusuku agutema. Kakati embazzi yali siniyamaanyi n'akima embazzi yasanga embwa eri omutwe gwe yagigoba mayiro 7 n'esooka olulimi n'agikomyawo ng'agikutta okugulu n'agikuba n'agitira ku mutwe gwe. Abakatoliki bagasiina ssabo nze yange ezu. I want to inform the Catholic Church. I don't have a shrine. Mine is a zoo. It has leopards. It has pythons. I got a life. Wildlife. Sina sabo. Don't treat patients and snakes. Nekutekamu omono yingiramu. Bizo kusanga mwe engo. Bizo kusanga. Batolaba ye junior. Mumutenda nti mukambwe nnyo. Ndi waddalu tayingiramu. Hai. Ne wajja ati omo tayingira. Tewali baana banga ayingiramu omwo. Nze nina zu. Mulimu timba, mulimu engo, mulimu empologoma, oyinza gisanga ng'ezinisa amannyo, mulimu emisota gintambulirako nange n'enzibiriza bweti. Omanyi jjajja nga azaala kitange. Jjajja ng'omukazi azaala kitange. Eddogoti. Baamuyitanga Nnyera muliro. Jjajja teyapamako mu ttooyi. Yayina omuyembe ogwo omunene ewaka. Jjajja bwe yabanga agenda okupama nga baleeta entobo y'ensuwa entamu eŋŋanda eneyedde n'ateekako enfuufu n'efumuuka. Jjajja teyapamako mu ttooyi. Sikiinaako obujulize. Nkubuulidde jjajja Namwandu Lukowe olwa Nakalaama teyapamako mu ttooyi era yali tagiina. Baleetanga manda n'aganiyako nga bamuyita Nnyera muliro. Naye nga mukwata ababbi era mukulu wange oyo Sali yali amuwerekedde n'alaba enswera ze. Je yayina enswera ezi which I have cobras. Yayina seminti we nga mukadde nnyo yeegulira emitayimbwa ne seminti lwe bali muziika. Naye nga seminti yakaddiwa dda ng'akyasobola okuziika. Naye nga mukwateko olabe. Ekyokubiri jjajja yayina kaseegu. Kaseegu ye lubaala awemula ng'ono waalwasa. Akwata nnyo abakazi ate awemula nnyo bw'akwata ku mukazi awemula. Jjajja yali talina kintu waka nti eno binika eno ki byonna nga yabituuma amannya g'obuwemu. Kati nze nayagalanga nnyo gendayo nga batugaana maama atugaana okugendayo kuba jjajja akola ki awemula. Naye ate nga jjajja yayagala nnyo maama ng'amwagala nnyo. Muka Mirundi yayiga okulima, muka Kigundu yayiga obunafu ng'abavuma nga maama amwagala nnyo ow'ebyerima ng'amwagala nnyo. Jjajja yali ayagala nnyo gondi maama waffe. Kati ekyokubiri ekiri mu kalakita yange ku kyalo kwaliko abasajja abakambwe. Nze sibalabanga ku kyalo kirala era bw'osoma nti ekyalo kyaffe eky'abalalu nawandiika akatabo kwaliko nkolanga muli w'abafu. Baagenda ne batandika okuziika nga baziika abasiriimu ku makyaddi ne babayewamu amafuta. Abaganda bagamba omuyewamu amafuta omuteekako ennusu omukwasa empiso. Nkola yabagamba
nti ye banyama yange mugiwamu amafuta mulabe ndi abaana abagenda ku ssomero nze owamwe Yosefu Nkoola oyo nali mutya naye jjajja bwe yafa jjajja azaala kitange taata yayita Nkoola n'ateeka emmundu taata yalina emmundu naye baganda bange tebamanyi taata yalina emmundu taata yalina emmundu yes Mirundi had a gun. I know where it is. Baganda bange tebagirabako. Police kikadde kikyasobola n'okufulumya essasi ekijja mu second one. Kakati taata ayita Nkoola. Omuli w'abafu kuki? Ku kyalo. Yali akojjaawe. Nkoola yali akojjaawe. Olubugo lwa jjajja Bulazzi balusanga Namagoma. Ekitegeeza nti Nkoola yali amugjeeyo. Kakati taata awabula emmundu ye agiteekaawo. Genda ompitirira Nkoola. Mpita Nkoola. Jjajja akoze eki? Amuyise. Afudde. Mirundi n'awabula emmundu n'agiteekaawo n'ayita Nkoola n'amugamba Nkoola oli abantu onaalya nnyabo. Bw'onoolya ennyabo ngenda kulya mukamu. Nkoola n'amugamba nti abantu naye nnyo ku mulesi era ndowooza jjajja gy'ali. Mirundi yamala kuwabula mmundu nga nakikola ki nagiwamu oyiro n'angamba genda oyite Nkoola ati te nali omutaaliwo kati nze ku bantu b'okukyala abaali stubborn. That's why these people don't understand me. I was radicalized from childhood. Tekukyalo kwaliko abalalu bangi si balalu naye nga bakambwe twalinako Lwabukyokyo. Lwabukyokyo yali musajja wa DP nga yambala kawunda suuti ya DP n'ateekako Ben nga kati bwolaba abagizi bamuhooza abamu baŋŋambye tetwagala yellow ne bakoledde green ne bakolera white ne bakolera ne red bonna anti bagambye tife twagala okumwambala muyanga yaŋŋamba ti nze yellow simwagala ne mukolera eno ne yamuwanga muyanga ya white tuli apulosi tukutuba kakati nze radicalization yange buli mukwambwe yenna ku kyalo twalinako Lwabukyokyo. Lwabukyokyo fe Abaganda tetwagala bannazaala baffe waka. Akubuzaako emirembe era bufe mu Baganda tukugamba okwata nnyoko okwata nazaalawo. Nazaalawo bw'omukwata n'omufundiza nazaalawo bw'omukwata n'omufundiza tayogera mawano adduka buddusi. Ky'okulaba bannazaala baffe bakola ki? Batwekweka bakubuuliza eri mu ki? Mabega wa luggi. Era nazaalawo temusobola kuyisiŋŋanya ng'omuvaako mabega aswinginga akabina. Alaba sooka okulaba munne yadduka. Ky'obula ffe Abaganda tukugamba nti omuko omwavu amera ki? Amayembe. Kubanga nazaalawo bwakulaba ng'ayingira ensiko kati nga bamubuuza sera omujjewa nti omuka abadde antomedde naye ffe abayina zirumami ezipaakinze awo ffe bannazaala baffe tutambula nabo mu mmotoka obuko tebuliimu ki ate ffe Abaganda tetusobola kukwata bannazaala baffe. Omuganda n'amala agamba mukazi we maama wa kusinga obulungi omuli w'embuzi maama wamulabirawo nazaalawo wamulabirawo. Bw'ogamba mukyala we waka nti maama wakusinga obulungi oba wamulabirawo olina okuliwa oli w'embuzi oba omuwemudde. Yes. Kati Lwabukyokyo nazaala wajja ewaka kumujjanjabira luddawa mu ddwaliro ekaliisizo amubuzaako emirembe. Lwabukyokyo ng'agenda atamidde tayagala kulaba nazaala bweki mukazi we n'amuvuma tiwakwana omukazi wa. Lwabukyokyo yakuba nazaalawo oluyibe yagenda okuba omukazi ng'omukazi nga nazaalawo ajja. Lwabukyokyo yakuba nazaalawo oluyibe yamala essaawa 2 ng'azirise anti ye mulwadde naye bwe yadda engulu yagamba baana bange ŋŋenze gye nvudde ndabye y'Abazungu. Lwabukyokyo yakuba nazaalawo oluyibe essaawa ezi nga mufu. Kakati nze nagenda nga Lwabukyokyo ngambula ewaka ne ŋŋenda ewaani radical eradicalize ki nga nze ndi mwana muto naye nanoonyanga nnyo abakoze ebintu
ebikola ki oyo lwabukyokyo omutegedde ku kyalo twayinako kagungumale nga nazaala w'empisi nga naye mukambwe muzibu naye ayina muzzukulu w'effaaza kagungumale nga nange ngere wa kagungumale nga noonya balira dikobo kajembeera nemba kimira amazzi nenkola kiga ngimpatingira dikolizimu fujjo nayagala efujjo nga njagala nnyo omuntu agana status quo waliwo bukyokyo namukimiranga amazzi ate nalabako eddogo waliwo omusajja nga bamuyita Sebowa yabba ente yagibba nabba ente amayembe gajja okukima ente nga gawanula esefulya y'emmere negayikuwakutaka bagenda okufumba emmere ng'ejjudde bbi paka lwe yasasula sente kyobulema nti eddogo ewaffe eddogo lyaliyo nabagamba ku sigiri manya kumanda ne bagenda okulya emmere ng'ejjudde bbi ng'amayembe gajja mabiyemu kandi balogo nnyo waliwo omusajja baali bamubanja omusajja etanzania bagendayo n'aleeta amaliba sikania namba waliyo sikania ne sikamero n'akolaki bwe yabatumira okujja okubanja ne bamuta kakati ne bibalumba ewaffe ku kyalo nalabako embwa enjeru eyogera oluzungu n'olufalansa n'oluswayiri nkugambye ewaffe gende kalisizo obuze ewawambwa batebamanyiyo omulala najja aze kubanja bagibuuzanga nti lwaki olye ne haji ku mmere ng'embwa erya ku lujjuliro nagamba ezo muzindikire ensonga zange za munda waliwo omulala yali mukwano gwange Sebuliba nagenda e Tanzania nagagola nagula tata nagulaki natasasula naafa naye kitaawe abaana bajjanga ne bamugamba bazzukulu be taata akomawo taata tumulabi nayagala okugoba mukamwana we ngaaga nti abaana bano abato balaba musajja mulala omukazi aleeta omuki yali agenda omugoba Sebuliba yakankona kulijja esaawa ezi nga bali emmere gwani tinze Sebuliba owange Sebuliba yafa nti yenze n'atuula mu ddiiro ng'alinga ajjudde emmumbwa oba gwe basiize kire namugaa tukwata ku mukazi wange negenda mu kayumba k'enkoko gyemu $45,000 osasula abakerewe naye abakerewe mbamanyi abakerewe bali muleke Tanzania nze nagendayo nzekka n'emmeeri ekyayo amazzi mangi nnyo naye osanga abaana abakerewe nga bali ku nnyanja baavulira ku nnyanja abasajja abakulu abakerewe obasanga beesa omwiso nga batudde ku nnyanja era bukerewe kyali kitundu kya Buganda kiri muleke Victoria genda okebere ku maama naye abaganda baatyayo nga ogenda okusoloza omusolo nga bagwa eddala kakati omusajja omulala eyali ya sente Tanzania bimukwata yabijjayo yalisoboka okuvuga gaali n'avuga pikipiki n'agagawala nnyo kati ebimugaa nti omanyi ffe mu ndeku tufunzeemu naffe tukugaggawaziza twagala nnyoko ne mukazi wo n'aleeta omusawo omuganda n'amugaa nti omanyi ti omusawo omuganda yamugamba gula endiga ebintu bino tibikwate agigula kati n'amugamba wandulako eddusu ku ndiga bwe yajjayo olulimi bwati endiga yamuyoola endiga yayoola omusawo omuganda ng'olulimi luli mu kamwa negenda ng'emukulula paka lwe yamuyingiza olusalu teyadda mukulabika nabaga nti mu Kampala muno mulimu omwana mukwano gwange kitaawe yalwana ne munne nga balwanira omukazi omu yatta laddu nakuba laddu okutuusa taata lwe yabatuuza n'abagamba munaamalawo baana babannammwe nga buli omu yakatta abaana ba munne 7 ekitegeeza sanda boloti ewaffe gyeri
nyinza kukusindikira laddu eyakakoko oba ey'ennyondo olwo akakoko mba nkubanja oba ey'endigennaye laddu ey'ennyondo oba owedde netubeera n'omuvuka n'omusajja ow'amaanyi ku kyalo omulala gwe nali njagala nnyo bamuyitanga firikisi. Firikisi yali musajja muwulu agula omutwe gwe ogw'ente agenda mu lusuku agutema. Kakati embazi yali sini y'amaanyi n'akima embazi yasanga embwa eri omutwe gwe yagigoba mayiro 7 n'esooka olulimi n'agikomyawo ng'agikutta okugulu n'agikuba n'agitira ku mutwe gwe. Yagoba embwa mayiro 7 yaluma omutwe gwe gwaleseewo olaba adduka n'embwa ekebera emabega naye agiremeddeko firikisi. Firikisi yeremera ku mbwa paka lwe yagikwata mu mayiro 7 n'agikomyawo ewali omutwe gwe n'agikuba n'agitta. Twalina abasajja ewaffe waliyo omuguluma naye abaana be we bali ng'akola omo akola sabbuuni akola kati eyo yonna mu baradikozi nga gyenkola ki waliwo Kalifa Emyereego nga ye awakalira kulya. Kalifa Emyereego yagenda ewa Bakule. Bakule yali musajja mwami wa kyalo bano abaami ab'ettaka ebbula mazzi bayitayo ebbula mazzi mutabani wali mu livenyu. Kati Bakule abaami bedda bayitanga abasenzi ne baleeta envujjo omwenge ku Sande ne baleeta abayimbi byonna ne babirya tebabeeranga b'abaami. Kati omusajja oyo gwe bayita gundi gwe bayita Kalifa Emyereego agenda ewa Bakule. Bakule ayina endiga yabasalira ndiga abaali awo Kalifa Emyereego ng'endiga zeeterulabwe namugane gwe Bakule uli musajja mwami naye oli mukopi otuwoti akaliga akatono nolekawo ennene. Bakule namugaa nti wa njikuwogirye ne bakuba empaka. Kalifa Emyereego n'asibawo eggaali yalaale bw'atalya ndiga gimalawo ne Bakule n'asibawo sente. Kalifa Emyereego yaweta amagulu bw'ati yasooka kulya mukira nagukuba wali ennene ne bazina mu ddiiro engoma ne zivuga nanywa ecupa ya waragi nazina n'akomawo n'aweta amagulu n'alya ekisambi ky'endiga nadda mu ddiiro nazina nanywa ecupa ya waragi n'akomawo n'alya ekisambi ekirala nadda mu ddiiro nazina n'akomawo ebyenda n'abiwuuta. Kalifa Emyereego nadda mu ddiiro nazina n'alya omukono. Bakule agenda okulaba kyeyabajjawo omukono n'amugamba gy'olidde gwe wagirunda abaana bange tebalya. Kalifa Emyereego n'atwala eggaali naye ate Bakule yali yayambala ekanzu ya nylon n'agenda azikiza oluyiira ne gamubutusi omuliro gwamwokerayo. Mutani wa Bakule ali mu revenue Uganda Revenue Authority mutamuli wa Bakule mwali okutegeeza nti nkugambye ono yakubya laddu naye mutabani bwe bwali yakubyanga laddu abankola bo tebaliiwo beekweka yali omuli w'abafu nkugambye kagungumale nazaala w'empisi naye mutani we muzukulu we faasa oyo yakuba nazaala we ye talina mwana wa bukyokyo ye talina mwana. Kakati waliwo omusajja ku kyalo omulala omukambwe nga bamuyita China ayina enswiri ziri ziti ziwuuma ziti yali mukinjayi China kyakola bubi ogende China nga China afudde okumanya China yali musajja mukambwe yakwatanga mukazi we yali mu China yali mudduga wa ku kyalo nga yebamuyita China anti yesala ne yeetunga gwomanya omuntu eyesala ne yeetunga ne yesala omukono bwe guti nagwetunga n'empiso kwe kumuyita omuchina China yina emiti gye egy'emiyembe naye leero nali mukwano gwa China ng'ayina embwa naye nga nze embwa zimmanyi noonyamu balira diko
This is how I was radicalized from infant stage. China yakeranga kumacha ku Sunday. Ena mukazi wenga bamuyita device. China nga ku Sunday tasoma ng'akwata nyina musa. Ne mukazi we device nga bali bwerere. N'abasiba kukuba erigendo okusoma. China ine miyembe ngalwaye nganze njironda yekka nganze sobola okende wa China noli ayo miyembe nendye miyembe je ne mulondera ne mulekera wejiji China olaba bakambo yonna je nalaga kakati ku kyalo kwali ko omusajja Omurundi nga bamuyita matalotalo yali amanye enjuki matalotalo nga wakula enjuki emisana enjuki ziwa kubwa munzikiza enjuki tebaziwa kula mutundu ate n'omubisi gwa ngazitamuse oduka mutusi matalotalo yayina talent ku njuki matalotalo ng'abantu bonna yavumanga abaganda muli imbwebwe obanga embwebwe kitegeeza ki waliyo mayovito waliwo gondi ani kawutu nga bateeka ennyinda abalundi bwe bati bwe baba banywa sigala bamunywereezo kawutu bayovite kalimanzira naye nga bakwano ba Mirundi era nga tebasobola kufumbiza mwana nga Mirundi tako anti abasajja abo baali bagezi basenga ku nsaalu kakati nga beddira ekika kya nannyini ttaka Tamale w'omu Kirundi erya taata tebalituuma Mirundi tebalituuma naye nga balina amanya gaabwe bayofiki baani naye nga beetuuma amanya gaaki that's why I tell you nti the Baganda we are not accommodative. Baganda are not accommodative, but the people who came to Buganda we are accommodative. Abava Rwanda ne Burundi abo bali mikwano gya taata Baganda accommodative era nga walabako mu kyalo wakati nga bafunyisa olubuto omwana w'Omuganda naye nga babayikanira muwase muki kibula Abaganda baga nti Abarundi balina ki ebiteega ekiteega waliyo kirabyeko kiringa kapa ozaala kizaala ate tekibuuka lusozi ekiteega bwekiteeka baafu tekikibuuka oba ekkalaani kakati oyo gundi matalotalo ngwensi emutya avuma ekyalo kyonna anti ng'atambula n'enjuki ze awakula enjuki emisana ttu matalotalo nze nagenda nga ewa matalotalo nenywa omubisi nampakulirayo olaba radicalization yenfuna mu buto anti wulira research betting kikitegeeza kati matalotalo akola ensobi olunaku lumu omukazi yajja n'omwana we ng'alwadde olukusensi ng'omubisi gw'enjuki alina kugujja waani matalotalo yali yenywedde eddawala gi ng'atamidde ne banne ne bamukaka kuba agenda kufuna ki enjuki zaagala walagi matalotalo olwaggulawo omuzinga bweguti enjuki ne zimuyiikira matalotalo enjuki zamuleeta ekalagala n'agwa wansi batamiivu banne baalowooza ti matalotalo azireese kubagoba kalagala yalina ebirabo by'omwenge 8 mukulu wange azimbyewo kayina y'amaanyi nnyo nze ngenda kuzimba taxi park nsinga bano tebanyono nsinga taxi park biki byonna ffe twagala kuba ffe baami baaku famire yaffe be baami baaku era mwana wange famire yaffe tekufugibwangako ko kalagala nakakati chairman w'ekalagala era mwannyinaffe okuva jjajjaffe lwe yasenga ku kyalo ekyo we have produced chiefs traditionally tulinga kamuswaka tetufugibwangako okuva endagano y'olwenda kakati matalotalo bamuleeta enjuki zimuleeta abaali naye tezamuluma zaali zaagala kawoowo ka walagi ate bw'oba gw'okawunya tezikuluma waliwo ekikwano kyange bakiyitaani kibeerawo gondi baali bakikuterese ne omugaggaani sebuufu kimpita matalotalo kuba nakyo Kirundi kyagamba kyanyumirwa nnyo erinnya lya matalotalo matalotalo enjuki zamuleeta matalotalo ekyamuleetesa obuzibu yawakula enjuki ng'atamidde ki walagi ng'ate enjuki zaagala nnyo akawoowo kaaki zaleeta matalotalo
omusajja omulala gwe nayagala ennyo bamuyitanga Nswa. Nswa zirimala Dippi Kakungo Nswa zirima Kabaka Ikabwe yali etema ebitooke by'abantu effujjo. Nswa okumanya Nswa yali musajja yateekawo akapande ku ggabo ly'eggaali n'ateekawo ekifaananyi kya bbeeni n'ekikonde bwekiti ku kkuba erikyameewe. Dippi Kakungo Nswa zirimala gagati abakabaka yekka bategeka okugenda okutema ki ebitooke bye. Obaani yamubuulira yali mugagga ng'agola omwenga ava mu famire ngagga era nabo famire ekyaliwo. Famire Nswa yasula mu lusuku yafumita omusajja wa kabaka yekka effumu bamusangako ku kitooke. Abajja okutema ebitooke Nswa yali asuzeemu mu lusuku. Nswa zirimala Nswa zirimala yali musajja mutunzi wa kyalaani ekaliisizo bamutemyako naye talina baana. Ababaganda be bakyaliwo ate bagagga. Ababaganda be bakyaliwo naffe tubayinako oluganda. Nswa baafa ndowooza abaana banswa abakola ebintu ebyo abasajja abadudumyanga ensi ewaffe waliwo baali bayitaani Mutenzaggulu. Mutenzaggulu era abaana be weebali Nsuubuga Mutenzaggulu yayina omuti nga muwanvu bwe guti naye nga bw'aba yina kyayagala okubuuza gukkakkana nkubuulira. Era bwe yali agenda okufa mwajjamu ekinyinga kikaaba emisana twakiyitanga ekikokkolya ku kyalo kyewaffe. Nsuubuga Mutenzaggulu battamutte naye Mutenzaggulu yayina omuti nga muwanvu bwe guti naye nga bw'aba yina kyayagala okubuuza era bulaza natoli ye yagugula n'agukolamu eddagala. Mutenzaggulu Nsuubuga Mutenzaggulu era omwana we mwali mu magi. Nsuubuga Mutenzaggulu okutenza eggulu gwokimanyi okutenza nga bolaba ekite ky'omwenge ng'okitambuza ng'okyetise nga tekijjudde okutengeetera bwe kuva okutenza eggulu ddi okuyuumya eggulu. Kati oyo gundi Nswa yali musajja mutunzi wa kyalaani ekaliisizo naye ng'engoye zibeerayo ddi ku Krismasi na Easter. Omukazi ataaguliddwa lugoye lupya anoba. Omukazi ataaguliddwa lugoye lupya asoma misa ya kiro. Era nze nayagalanga nnyo misa y'ekiro bano effujjo anti baafumanga faaza abatamiivu. Faaza olinga kino faaza oluddewo. Waliwo nali mu kyaki ematale ndi mwana muto omusajja ne yeebaka mu misa y'ekiro n'afuumula ddi n'amagambo misa y'ekiro ng'enyumira lwa ffujjo ng'abatamiivu bawemula faaza. Abatamiivu faaza olinga kino faaza maliriza tugende wala gyawola faaza olinga kino. Ate waliwo amasanyalaze sitima ziri mu kyaki galiwo ali agayina nga nabyo ebitamiivu ebivulira ebyobuwemu ate bwe byamalanga okuwemula n'obulya n'abali mu kyaki ate baseka. Edda okuwemula ng'okite kyakuzannya ng'omukazi oyinza omulabako nga buno obuwala obuyimba ti omukazi akunamye ng'oli musangawo. Omukazi Omuganda ne bw'oba omukazi wo tosobola mulaba amala kujjako ettaala gajjako ettaala. Omukazi nti benda emisana Abaganda bakugamba nti ebbula bikolwa likwasa amenvu emisana liwanuza ekirumu n'akolaki. Sex is reserved for the night. Why? In Buganda, a man should not see the private part of a woman. Era otegeera abo abakazi abali sensitive ne bwe baba misana era yeekwatayo. Once kyobalaba mwe mugeze nnyo mu bakojja kimbo wataki kasa kapa eri emmese ezikuta. The moment you say woman her private part it could be agire oba ki kakati you lose appetite. I see. This is why Omuganda takiriza sex ki misana kakati okuwemula ng'awemudde bagenda bawemule faaza ate nga tebafu. Kakati nswa zirimala omuzira wange
abuuza mukazi we naziwa aliwa abasajja bedda tebalina maama gundi maama Tamale maama ate bano abalabani maama Nantonga ate abalabani babayitanga amannya gaabwe Mawulire olwo Mirundi ayita mukazi we Mawulire ayita ani mukazi we sibya mami ng'obijjawa era nze taata yajja ewaka naŋŋamba twalina mwannyinaffe nga ze mu Kampala muno naŋŋamba nti omwana nesitaziza dadi kitegeezaki dadi ate n'omusajja mumuyitaani Mirundi was scared because our sister called him daddy ngati abaganda bedda nga bakimanyi nti daddy kati omuzira wange enswa ziri mala eyafumita omusajja effumu owakabaka yeke abuuza naziwa aliwa yagenze kusaba mu kyaki nswa yamenya omumwanyi n'agusiba ku ggaali n'agikulula asanga mukazi we naziwa ematala awo waggulu waliwo ekifaananyi kya Yosefu omutuukirivu nga kinene kati ffe abaana abato twakisulangamu amayinja tulonde ssente nswa yakuba ekifaananyi kya Yosefu omutuukirivu bakazi baffe bagana tufumbira kyayi ne bajja ku kifaananyi nswa yakikuba n'akimalawo n'omuggo gwe n'aguteeka ku ggaali n'avuga n'agenda ekaliisa okutunga tewali yamunyega anonya mukazi we kereziya netuula nemugoba mu ekereziya naye olunaku nsolo yakuba ekifaananyi kya Yosefu omutuukirivu kazigizigi yakwata ku matale kaakati nze ku ffujjo lyange nagendanga ewanswa ndaba oba enkuba tetonyayo ng'etonyayo nenga ebintu bino birabika birimu obuyaye naye ate ewanswa waliwo omuwala nga bamuyita Nanziri opposite n'ewanswa maama wa Nanziri yalaba omukazi agenda ekalizo yali afudde kiwangala ng'agenda kukola ki agenda kuzaala akaliisizo n'akyama mu lusuku yeyambe maama wa Nanziri yali alima ng'ali lubuto namugaaga yoolewo yoolawo by'otaddewo nangalo omukazi n'amugamba naawe ozaala oli lubuto wali olabye ebbebi omulalu Nanziri bwe yabanga agenda kuyonka mama wange ebbeere aliruma twakula Nanziri mulalu ng'abeera naked nga bebi n'azaalibwa nga yakutte yeyongera ku nywanto I saw witchcraft on my village. That's why I move cautiously about people. Mweche bakoze obubi ti buli mubbi yeyita musawo muganda. Buli averi n'ababba yalagula. No. Mu basawo ba Uganda abaganda 100 muli bwaba babiri in 100. Muzeyi bw'okyogera nkikkiriza jo twalabye maama Fiina mukwano gwo maama Fiina ngali wa bugingo wadde beebuuza omusawo omuganda atagenda ati wa mukwano gwo bugingo n'agamba maama Fiina bwe n'abawa abawa ssente omugagga tabeera gundi. Yes. Ate Yesu yajjirira baki nabagamba nti bwemulabanga omusiraamu eyeetoolera ku kereziya temumugoba bwemulabanga omukatuliki eyeetoolera ku muzikiti aba ayagala kusiramuka baba Allah amuyise temugobanga bantu ba opposition bazze muki kati bugingo ye politician bugingo omugezi okusinga bano is not a conservative. We call them revival churches. Nti bugingo tayinza kuleka congregation eri wakatolu bwama n'atagibuulira njiri oli basangawo bano abali conservative be batama eki kitegeeza nti ate emyoyo emibi ogenda gisangawo giyingize namukuba ne musirisa. Arrest this man called Bugingo with his malaya and close the church and take him to Kitali. Kendi kukuba musajja guli mukazi woli duka buddusi. Ate Bugingo jeyo amasitani ababadde babuze n'abajjayo atogala church naye kisajja goli kisiru era kyasirika engalabi yakyo kijja kumanyuka ne mukazi wakyo era Bugingo yaŋŋamba ti bw'oba oyina amaanyi agakwata abantu n'onkwatira abattedi
n'obankwate n'obusajja bwabukejjuka kano kaka obusinga nakano kasebbo nembimutwalira nette ku vidiyo bugingo yaŋŋamba ag'amaanyi siga sitaani ag'amaanyi gaki nga Mwenda yabagamba nti the man is a witch. I saw him in my vehicle. He disembarked from the vehicle as I was trying to save him as he was crossing the road. Motoka yange nenje kubechi weja milioni ebi. Mwenda was rushed to hospital. He found me in the hospital. The man is there. But the man is there. Were you there? Physically? Naliyo. Tebanonya kako kunsiba. Ne babagamba nti bamulabye mutukula tebanda be mutukula ne busiya. Wano bakugamba. Bolo naliwo. Tebakugamba wano bakugamba. Nti Mirundi yabeera ku TV ne ku radio live nga ne waka wali. Ayina jini eri mufanna buli makaga abeeramu. Katonda ayina amaanyi ge yatuwa. Kyobalaba omule abaana banomba bye nemba wanika obugulu. Kwepankira ku mmandu. Nakalema ne Lwiiso bajja kuwandaka n'ebivunyo makati ganika okujja kunga bateegudde. If these boys, to save themselves, let them accept the proposal by the professor. Zimbamba. Even yesterday I was watching them. Mbamba went. One day, that was a meeting. So we meet Porotea. In a good example, in Porotea. I do them Porotea. You know? Porotea. You know? Batuddewo kololo kakati oyo omusangawa Mwenda yabagamba nti ekyo ekyuma nakinonyereza kikolera ku Russian gundi satellite buli bamwe abaatulaba aliko satellite naye Museveni ekyemmasi yakitakisobola kigula $16,000,000 ku international market ye Mwenda nemuta nefulanga tumwebaze namuta nabano njagala mbate bampe sente za as they are speaking now. Kakati mbadde nkuwa background nti bano bagenda ne balowooza nti buli muntu omukozesa. No, waliwo abakazi abatawasika. Waliwo abakazi abatakwandibwa. Omukazi bwakugambanga nti ndeka oli wakwetikka. Abakazi balina ebintu byabwe. Duka buddusi. Nalaba omusajja mu loogi twali kuwutoda okwalitamiira. Omukazi nga mulungi muyiziva. Abakazi abo abalungi abo bemulaba abeeru bazaali baani balina ebintu byabwe. Genda osoma akatabo ke bayita the concubine. They leave a trail of dead husbands. Waliwo ebibaliko ate teboogera nti ate tekimanyi ate mulabo kimanyi genda okasome yishomi yali mukazi mulungi nnyo yali amazeewo abantu ku kyalo naye nga tebamutegeera. Yali married to a king namuta. Lunaku lumu awo bagitanga trust in nga nanyiniyo bamuyita Lubowa opposite ewamandira ku Shell. Omukazi nga mulungi muyitirivu nga buli mwamwegomba naye nga buli omu amugamba munnange n'ebizibu byange. Sajja n'amuteera mu piritoni mu mwenge mu bbiya. Tugende kale tunyumyemu abakazi kyekibakola obubi. Omusajja yenna Ssaako kugamba abasajja abo abataki mubalaba abo abaspeso ayimirira n'ateeka omukazi mu mmotoka bwe batuuka ku loogi n'amugamba leka naawe kunswaza waakiri tuyingire buyingizi mu loogi nneme kuswalira wano balowooze ntulina kye tukoze. Owedde is going to rape you. Yes, is going to rape you. Kale katufuke brother and sister is telling you lies. Is going to rape you. Kubanga ababalaba bajja kugamba nti bazze wano bulungi nnyo ne banywa omwenge. The moment you enter the room yes. Kakati omukazi yali mulungi nnyo. Musajja n'amuteera piriton. Yamugamba kale tugende mu ruumu tunyumye. N'amuteera piriton muki? Mu by'okunywa. Omukazi n'avaawo. Naye aba yeepanka amureepinge. Enkuba yatonnya mu ruumu ng'erimu n'okubwatuka. Maaso ne gamumyufu. Ate mutaka mukudduka. Teri mutiitiizi nga mutaka bibiri. Embwa ku ssasi ne mutaka. Mutaka nga yadduse.
era babaganda bakuga nti kajja bugenyi ng'eggumba lya mutaka bw'olaba yeekalakasoga nti ayina eggumba naye bw'aba yatuse eggumba tolirabako mutaka atya abaganda baganda ku muntu ebikutegeeza okutya kw'omuntu enviiri kyobalaba abaserikale basala enviiri that's why me enviiri zange ziba nto kasobera n'enviiri enkulu buli kyolaba kyo anti enviiri zisika sawundi kakati abaserikale abo kyemuva mulaba baba bagyeko enviiri zisika sawundi olwolera dead cells bw'oba toyina nviiri ku mutwe you are not scared kakati omuntu wagamba nti enviiri zanvudde ku mutwe nga ndabye ekisooka okutya mu nsi nviiri ekyokubiri mutaka dduka mutitirizi nnyo yakoma okwekalakasa bagale bagale bweyinda si bwetonya bweyinda si bweto kakati enkuba yatonya mu luumu eki neduduma yepaasa okukola ki okwata omukazi kati enkuba bwemala okukya agenda okulaba omukazi ng'alwana alinga alina omusajja naye ngaomusajja amaanyi gayina mayitirivu kiba kye kizze kiba kye kikoze eki esaawa ennungi ezi naye nga zikiza ekutte mulumu yawedde mudda kakati oluvanyuma lw'esaawa nga 2 eddoboozi kyeri bali mugamba musajja munnange nze maze okulyako ebyange naawe jangu olwo luumu neyaka yafuluma mu luumu ng'ali bwerere nengoye yazirika era okwali tamiira kweyo bbaala kwaliko omusajja nga yimulogo wa vira yali alogera vira mu biseera byekinana buli ttimu yayina agirogera kakati omusajja oyo yali alogera vira nga mugolozi naye okumanya omusajja oli yali w'amaanyi nga bw'aba agenda okunaaba tayambala ttawe agisimba ku mutaka n'atambula yali yabala yali mulogo wa vira omusajja n'amugamba nti omukazi oyo muwummule waliwo abakazi abasiraanya anti nga yayina bbaawe abo abakazi baliko ebizibu bingi omukazi ayinza okubavuwaza omukazi ayinza okusiraanya omukazi oyinza okwebaka naye ne bukeera ku makya ng'ensigo ziri ezi oyo ayina nabulezi anti teboogera kati oyina kumugula kwoli nannyini ye ne mu famire tebabyogera anti nannyini ye gino emisambu egyamuwasanga muto oyina mugula ku gyo nigikukkiriza ennaku nnya ajja kwebakanga ne babbaabwe agaggawaza naye the problem nti teboogera abo abakazi osanga omusajja abadde omugagga ennyo nawasa omukazi omulungi abo bazaali balina abasajja balirudda ate omukazi omutunuliranga emunye z'amaaso kati nze waliwo akayimbi kendaba kayina emunyezi waliwo akayimbi akali mu bayimbi abo kayina emunyezi 7 anti bamumanyi anti nze mbiyina bikyekiga nze namekalizimu era omusajja omwezi alina okutambula n'eddiba ly'enkima anti mwanda bwe yayoteekamu eddiba ly'enkima enkima yeegoba buli kimu oba eggumba ly'embizzi embizzi temanyi naba nombagamba tioba mulowooza nti nze ndi musajja nga majiini ge gabakwata azimwenda saizi naye mwenda bwe yabagamba ti this man is a witch chairman waabwe lawyer naye temumumanyi very innocent man temusobola mutegeera abamutegeera batono nnyo yakiikirirako constituency mu Kampala very police lawyer tosobola mutegeera nti ebintu ebyo abikola naye yabagamba banne bonna bayogera ne bagamba mwenda ne bamugaa nti omusajja omutya buti omusajja oyo yabagamba nti mwenda is correct mu Balooma abasajja abo baaliyo abagenda behind enemy lines ne bakomawo ne bagamba musajja is a witch era ye mwenda Songole believes that I'm a witch naye twakkiriziganya nze
kasitokkiriza bansasule my battle siridda mu gavumenti naye emyaka gyange abaana bange emyaka 10 bagimazeeko banjooga Museveni yalowooza nti amuvalunebo kantwale ku jirikiti 1.5 1.7 wenda okudda omwana wamu noku 1.7 have a large family 4 wives abaana kirana mu wagamba naye bwe wakolerangayo bakusasulanga 8 1.7 is yes but I had dignity naye omukono jona njoge eyo naddira mukwano gw'eddoone n'amuteeka kawakuleka nakalimaleka nepangamu Museveni nga not give me a job namukolera ino mubanja namukolera ebijaketi ebyamaanyi ennyo namukolera obukofiira Museveni directed this man must be given a factory abitukolera nannyini nsi okubeera omuko obulamu bwe bwonna n'agenda Museveni gave me land investment authority n'agenda n'adduka n'abuuza Kabushenga nga mulaba Kabushenga is this factory yours era n'agiremesa n'akwatala akakamba n'atwala ettaka lyange this man erich Mirundi is a nuclear bomb nga mukwata buli obutambi bwe mwinako ttaka butaka but I'm not like him let him consider defeat abasajja bonna president nampa sente kiwanuka ne Kalugire ezaabwe ne bazitwala ezange ne bazikwata kiwanuka ne Kalugire singa sina respect ku Museveni kyonna bakoze mwali kiwulidde kiwanuka ne Kalugire noono munnamu but for me 2+1 omanye 2+1 ebintu byaffe ebyo ebyekiganda biri so merciful yes biina webikoma ne bwe biyinsaiti nga biina webikoma ate biwuli ejo nze nagende waffe mu nsozi nembakolimira